kati ye Zambali awo waasomoseewo kaadi agifunye. Ekyebuuzibwa omutendera oguddako ng'abantu bamulonze ayina kapasite ekuuma akalulu n'okumulangirira. Manyi bya mirundi kituufu osobola okukafuna naye akalangirira omulina. Bye bikyalemesezza gundi Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti wanaakafuna naye akalangirira amulina. Byanjawulo. Era bino byenjogera abategeevu bokka bali mu byobufuzi basobola okubitegeera. Zambali ali laikiri okufuna ogufa ogunene singa Katonda amuyamba n'akola ki? N'awangula. Katonda ajja muyamba. Kati numpu mugirabira bulabizi wano kati ffe tubawo obudde ne twanalayizinga ne tubibawa. Kitegedde. Tugende maaso tukyali Nansana municipality. Kaweesa avaamu. Amuza Kasozi akaaba. Amuza Kasozi bamugambye dda genda kwero sifiri w'obadde. Bamugambye ddayo kwero sifiri. Era nyina gonna kubira ngamba Amuza Kasozi tumuziza ku kwero sifiri waba tayagala ng'agenda. Omusajja nga yemu akasente akapya n'akapya. Anti Amuza Kasozi yanyiga epeesa efu. Ye pesa lyobadde oyogerako lesobola kuyisa mu kamwa. Oli mu miransanafu. Ne muganda wange ensubuga mbumusobola. Naye nze munnange. Kati ekyo kiyinza okuba nga ze zimu ensonga lwaki Amuza Kasozi ali ku ntandaalo esawa ya teri musajja asinga zalawo ku nsi kuno nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayina zalawo. Kati ku ssaawa 9 ogw'ekiro nafunye amasimu g'abantu 5 ab'amaanyi. Nga bava kuva mu kibiina ekyo munda. Mu kibiina ekyo munda. Mu kibiina munda. Nga bagamba basatu nga bakaaba wowe ne mbagamba gundi sirika. Nze mbabudaabuda ne mbagamba gundi sirika. Ngenda kukubuulira experience gy'olina okozesa okudda ku lukalu. Olusenyi yaddako nga pate president. After Kyagulanyi. Kyagulanyi abeerewo nga pate kyeyamaanyi. Anti kakati Kyagulanyi ajja kuba bbali. Kyagulanyi ajja kuba ku neeki. Nojja kunyongeza eddoboozi z'ensonga nkulu. Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu 2026 nga yaakaggwa. Obuvunaanyizibwa neeke bajja kutuuza neeke y'ekimpatiira baveeyo bagambe nti neeke endoosinze Ssenyonyi as a party president. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti osibye otya wasuze otya mu ggwanga muuli essaawa mwotulabira ne mu kitundu mwotulabira. Abantu abatulaba ne baweereza obubaka obw'enjawulo. Waliwo omusajja akedde kunkubira ali mu kibuga Fort Portal. Waliwo omusajja dokita mu ddwaliro erya Mulago wa Masaka. Waliwo omukulu ali mu bitundu biri ebya Australia yangambye oteekako amaanyi essaawa yonna message ngirinda. Waliwo omukulu ali mu ggwanga erya Germany. Bangi abalaba ne mutuwa feedback mu kyombo ky'Obuwalabu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyina Honorable Luswa Luwemba Muhammad, President wa Independence, ate mbaka addako wa Kawempe ey'Omambuka. Agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo. Luswa buuza abantu. Neyanziza nnyo muganda wange Matias Sekanjako. Esebo. Webale omukulu guno gukoze kyamaanyi nnyo okubangula bannayuganda. N'okusingira ddala abo abadde beewagamye wakati
mu kubeera nti bali wakati w'obulimba naye kyamukisa mulungi nnyo nti omukutu gwo waguwaayo ne weerekereza ebyamasanyu ebyokwepiikya omukutu guno tegubaako byakwepiikya tegubaako bya kumansa ntungo omukutu gwa buvunaanyizibwa nnyo so mu bufu bwe bumu ku lw'Abannayuganda bonna njala okwebaza era comments tuba tuziraba era naawe ebibala watandika okubiraba abakuleetedde laptop era kati tuli mu kulwana okulaba nti ofuna kamera eri ezisembayo ziri zi Canon kamera nga tulinawo bbiri ku setting ssatu kuliko singa eyiyo eyange ne wide badde okimanyi nti mbimanyi ne wide oluusi wasoma mawulire ne wide so ate era n'abakozi baba bawuluusi beeyongerako buli kamera nga twetaagako omwana then nga waliwo ate ono ali ku switcher naye nga waali obufuzi tugenda okukola luswa nga timu y'abantu 8 twetaaga okubeera nti bannayuganda bonna ekintu kino bakifunamu munnayuganda yonna gy'osinziira abali wano n'abali emitala w'amayanja nze Luwemba Luswa Muhammad president w'aba independence ate era omusajja ayogerezebwa ebibiina byonna NRM enjogereza buli kibiina kinjogereza DF enjogereza PFF enjogereza NUP naye enjogereza sebo bagamba jangu bagamba komawo Luwemba bamanyi ennamba gye nsobola okuzannya sebo batuufu okumanya omuntu amaanyi ge kintu kikulu nnyo okumanya strength y'omuntu okitegeera nali wano ne nkunyumiza ku lyato eriseeyeeya nerituuka ekiseera nga lyagala okubbira batandika okukanyuga omukuumi teri muntu awonaawo ku lyato eribbira kituufu teri muwanguzi ng'eryato libbira taliiyo naye Luwemba nakola ki nawuga bansuulamu nenkola ki bafune stabilization ne bakola ki so mu bufu bwe bumu ne baba nga walwana okusimatuka amazzi Luwemba ndi ku lukalu neetaayi oli ku lukalu ndi mu ku lukalu neetaayi so tubagaliza sho ennungi tusuubira nti we tunaaviira wano bannayuganda bajja kubaamu ebintu ebyenjawulo bye bayizeemu tweyanza nnyo geonaawo osinziira byonna byokola nnyina Luwemba Luswa tugenda kwogera ebigambo Luswa njala tutandikira Nansana waliwo bibiri ebyenjawulo ekisooka musajja Wakana Kambata yavuddemu nalekera Zambaali naye kyesimanyi nakubiddeko Kaweesi musajja wange teyakutte essimu nga nyala mubugamba bino nga nyala mubuuza bino byolabye kati bikulekawa essimu teyagikutte ne kakata nabakuzza tusooke wa Zambaali Wakana Kambata okulekera Zambaali ekisooka se nabagamba dda kaadi zaagabwa dda abamu nga bagamba olwana egundi lwaki teweesonyiwa nsonga ezo no tulina okubyogerako lwa nsonga NUP is a public entity bw'oba tokkiriza the moment you come into a public domain bw'ojjira mu space yiga nti kyokola kyonna abantu bakiraba nabagamba nze nsinga consuminga intelligence mu biina by'obufuzi by'eggwanga ogyeko Mwami Museveni nkwata kyo emirongooti gy'ogiyina mu buli nsonda gisika kati forces ezatuuziza Zambaali ne Kaana Kambata era nagyo ngimanyi kati bano abalala abasaba Kaweesi bo lwaki tebaba engage anti babalinamu interest nze Luwemba tebantuuza olw'okuba tebaninamu interest bali bebalinamu interest babatuuza bamagala kitegedde nti mulimu ebyana n'abaana kati ye Zambaali navayo ne mbagamba Zambaali alina upper hand kadi agirinako ebitundu 85 ku buli 100 kaakati eno move eyakoleddwa okujja Kaana Kambata kubanga Kaana Kambata for sure abadde asinga Zambaali ground abadde tamanyi Zambaali ku ground era naye okujja mu Kaana Kambata abavuzi ba Kaana Kambata bakaabye ne bagamba nabalabye nga bakaba byaliyo si byaliyo kuriteriya kije bakozesezza okujjamu naye weewaawo Kaana Kambata tasobola vaayo kubagamba naye ffe nga abalina ebisowaani abalina drone ez'enjawulo zijja tuleetera ku mmeeza oba olyawo ekiro nze simu zange teziggwako muliro
ekiro sawa 8 Ebaako. mukulembeze ng'ekiro sawa 8 onkubira n'onfuna kati ku sawa 9 ogw'ekiro nafunye amasimu g'abantu 5 ab'amaanyi nga bava kuva mu kibiina ekyo munda mu kibiina ekyo munda mu kibiina munda nga bagamba basatu nga bakaaba yaye wowe ne mbagamba gundi sirika nze mbabudaabuda ne mbagamba gundi sirika ngenda kukubuulira experience gy'olina okozesa okudda ku lukalu kati ye Zambaali awo waasomoseewo kaadi agifunye ekyebuuzibwa omutendera oguddako ng'abantu bamulonze ayina kapasite ekuuma akalulu n'okumulangirira manyi bya mirundi kituufu osobola okukafuna naye akalangirira omulina bye bikyalemesezza gundi owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tuwa n'akafuna naye akalangirira amulina byanjawulo era bino byenjogera abategeevu bokka bali mu byobufuzi basobola okubitegeera owa opposition ne bwaba bakulonze bati olina okukolagana n'ONRM returning officer akulangirire anti ayinza okukawaŋŋamula wadde bakuwadde asobola okukola ng'ono liifa lyasembayo mu kalulu returning officer eriifa lyasembayo mu kalulu kyova olaba olwaleero twogera kyamulina muli tugamba nti akalulu tukaddamu liifa litumulina mu 5 nti tetumulina why do we waste time lwaki tumala obudde ng'okimanyi bulungi nnyo nti olwaleero Uganda egenda Sambaalu gy'eriya naye liifa lisuuwo liifa life ngaffe abagenda okuba n'omuzannyo ewaka kubanga eno no home game liifa litumulina tumuwadde ku kyayi tumuwadde reception ennungi ekimanyi nti ebyo nabyo bimatalinga ye reception tumuwadde reception asuza atya leero woteeri tulina omumufaako ennyo liifa libwa mumusuza mu biku tasobola kuwa wiini Zambaali penalty agigaa ate ng'ebaddeyo kati kyekiriwo kati nti Zambaali wano wonna oyiseewo kaakati kolagana ne baleefali okusobola ebyabajega biveemu ebyokugamba nti tokolagana noono tokola kati forces zonna ozeetaaga bw'okwata kaadi forces eyenalem ogyetaaga weetaaga forces eya DP okolagane nabo obagambe bannaaye bwe nkwata obuyinza sijja bbawa na buzibu olwaleero ekiremesezza wekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu capturing power forces zonna zirwana abasirikale abavumu tayagala kubeesembeza bannamagye babifunfugu abandi tuyambi watosobola kikwata wekka osobola olina okufuna abakuyambako kituufu odiringana security tudiringana muyeekera Museveni tosobola mujjako kyabuyeekera onfuna kubanga gavumenti ye mu kujja mu 86 bawamba buwambi bajja na kibuli kati wakati mu kujja n'ekibuli oteekaddwa okumanya nti yesi akaluwe kali naye forces zino bwe kijjamu ekibuli forces zinaha nziyina mu 5 nti siziyina tozirina okoze etyo ozifuna nti sina plan statement ekwatagana ne bano ba officers ovaayo n'ogyanukula obeetaaga okola nabo tobavuma kituufu oli ne bwaba mutamiivu atya nga ali ku ddaala lya jeno omwetaaga kati Duswa tutusooka tuddeyo wa Zambaali because mu kibalo kino ne Kasozi Amuza avaamu ku bwa meeya anti kakati Kasozi Amuza waliwo kye mutamanyi Kasozi Amuza y'omu ku basinze okuinvestinga awo mbone ground ya munansana atadde mbagambye ataddemu ssente but ground taliiko ate Kasozi Amuza factors ezimujjamu nnyingi gye sosobola kwogerera wano ku mpewo waloze bangamba mukyala wa Amuza omumanyi anti alina mukulu gwe yakwatamu awo ku kitebe ebyo sibimanyi ezo nzaamu above that ezo mboozi sizikola ki ezo emboozi ezo emboozi information nagifuna naye kakati nze Luwemba nze nganze gw'oli munnamawulire nze Luwemba nze nganze information gye nnina ekyo oyinza okuba naawe gy'olina naye ate mu approach gy'ogireetera munda njagala onsunsulire ensonga eno bulungi kaakati Amuza y'omu ku basinze okuinvestinga kituufu era kampu ya Amuza ekaaba eri maziga eyakaana kambaata bwekaabye kampu zikaaba zigamba naye lwaki muwerokaminga abapya okuwerokaminga omuntu omupya si kibi kubanga forces tuzeetaaga bonna tuzeetaaga kisinziira kifo kimwatandikira kriteria ki
Ekigedde kuli gundi ki before kimwatandikidde ne ate kana kamba tanga yabadde musanyufu nnyo nga waaye ekifo eri Zambali amugamba mwana muganda wange namukwata ne mukono ekyo kyolaba facial expression walabye eki omanyi waliwo omuntu okukola bwati ng'olaba enkanyanya bulijjo toziraba naye n'oziraba ku olwo mutebe enkanyanya temwazirabye kana kamba talina nkanyanya naye bwe ntunulira ekifaananyi ekyo ng'olaba olabira ddala embako bakozi no kati lwaki bajja mukana kamba talina ground ne baluwa Zambali talina ground anti kakati waliwo kye mutamanyi waliwo kye mutakolaki abalabi baffe waliwo kye batamanyi ate n'abo percentage gye twogerako oba oli awo etannabuuka kye yandyetaaze etegeere olwaleero kaana kamba atabamugjamu baleeta Zambali buli kikonge mu NUP kiina force yakyo buli kikonge force eyaleese Zambali ndala era force eyaleese Zambali ekulemberwa Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi because kana kamba tabadde wa Lubongoya kana kamba tabadde wa Lubongoya tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 57 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors aleeta ababe mu system Joel Ssennyonyi ali mu kuvaamu kati mutemunakitegera Joel Ssennyonyi ali mu kufuluma kibiina omanyi bw'obanga osaavinze ku mutendera ogw'aba leader of opposition ozzaako mutendera si gwaba president toka masobo okwagala okulamuza entebe Joel Ssennyonyi yaddako nga party president after Kyagulanyi Kyagulanyi abeerewo nga party chairman anti kakati Kyagulanyi ajja kuba bbali Kyagulanyi ajja kuba ku neeki nojja kunyongeza eddoboozi z'ensonga nkulu Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Sentamu 2026 nga yakagwa obuvunaanyizibwa neeke bajja kutuuza neeke y'ekimpatiira baveeyo bagambe nti neeke endoosinze Joel Ssennyonyi as a party president onfunye nkufuna mpozi nga byonjogerako wano olwaleero banaabikyusa kati Zambali afuna obwa spokesperson w'ekibiina Zambali ali laikiri okufuna ogufa ogunene singa Katonda amuyamba n'akola ki n'awangula Katonda ajja bamuyamba kati numpu mugirabira bulabizi wano kati ffe tubawo obudde ne twanalayizinga ne tubibawa kitegedde tugende mu maaso tukyali Nansana municipality Kaweesa avaamu Amuza Kasozi akaaba Amuza Kasozi bamugambye dda genda kwero sifiri woobadde bamugambye ddayo kwero sifiri era nyina gonna kubira ngamba Amuza Kasozi tumuziza ku kwero sifiri waba tayagala ng'agenda omusajja nga yemu akasente akapya n'akakadde anti Amuza Kasozi yanyiga epeesa efu ye pesa lyobadde oyogerako lesobola kuyisa mu kamwa oli mu miransanafu ne muganda wange ensubuga mbumusobola naye nze munnange kati ekyo kiyinza okuba nga ze zimu ensonga lwaki Amuza Kasozi ali ku ntandaalo esawa ya leero Amuza Kasozi yayingira mu sowaani gy'atalina kulingizaamu ate n'azaalayo n'omwana kitegedde n'azaalayo naki kyokka abadde abambye ataddemu ate akasente kati Amuza Kasozi obuzibu bwa Amuza Kasozi bw'alina tayagala reality tayagala mazima alivinga mu ddinaayo
omubulira forces ezimukuba ne kati katali mukirabirako ne kati akirabako yali mukirabako yandibanga naye yabiyekanze bwekanze bajja kukiwulira kati olaba amuza kasozi ovaamu olaba amuza kasozi ovaamu okuvaamu ati okuvaamu kubwa meya Nansana municipality amuza kasozi ali laikiro kujja independent sente zazina but ground simanyi kiri kitya kana kambata ground engeri kana kambata jabadde agisingako ate nga Nansana nnene tenga amuza kasozi asinga ku kana kambate sente kana kambata bambi yali mu council naye ate si yayine sente singa kwa amuza kasozi kituufu amuza kasozi ayinamu akantu kubanga oli abadde speaker speaker obaawo n'obuddirudiru abo but problem kizibu kye kiri Nansana kubanga ne bakite naye nyina akatambike ke nalabanga ganze obanyumira card ngenda genda nfuna omuti abakulembeze abasinga bakooya akamanyiiro ffe balumba tusobola okugumiikiriza akamanyiiro wabagamba naye mulimu abatakola ki bw'ojoga Ensana fate tutuula muntu kati bano bajooza tene bazitudde namu bajja kukyoma kati ekimu ekisigenda okusuula ligimu y'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze mulungi Malala Malala kagamba balabanga baatuuka nnyo tolina kyobagamba kitegedde mpulira Malala ate abatulwa beeyo si mu bubi naye mukitegeere butegeezi nti amalala gakwambusa gakola negakukkiriza amaanyi ameemanye ngamala ebita embuga kati musajja wange Kaweesa Steven asigala wa Kaweesa Steven gakaba gakomba omanyi polotize yakatunda enabweru yangamba luli yatunda kizimbe kye kati ekizimbe kiri enabweru awo babadde bakolera acrobatics yakitunze eggulu oba bamuwadde bina ekizimbe kalina si kalina milioni bina bamuwaddeko bina bamuwadde bina ng'alwana okutaayiza Zambaali kyabasinga mu wano wonna ayina omukisa Zambaali talina essente naye ayina omukisa alina kazibe Bashiri weyajjira Zambaali twenkana obugagga tomusingako twenkana enkoko zikolera ddala ssente enkoko zikola naye ate ekiyumba ennaku zino kibadde kikalu nzizaamu buzi nakulabe ng'oli mu kuzzaamu nzizaamu naye bw'okyazzaamu ate ng'ensonga zikusanga awo naye era n'omwana w'amawulire oyo namugobya badde okyali mu nkoko z'amawulire akusazeeko namugambye ssebo bwe mujja kufaamu wano mu nsanga eri waggulu gye tukolera amawulire naye bw'onojja mu nkoko tebakugemye ozze mu kiyumba kyangu ate obukoko bufu era mulabuliddewo namugamba onsanga ng'eri kati Kaweesa nakola naye interview nangamba bwe banyima kaadi sijja kwesimba alimba kyovulaba abantu mwenna aboogera olwaleero mwewale nnyo a few moments later era abaana bakomentingako a few moments later bankomentinganga kabaana banteganga kamera nga bakubuuza tuwayo nodda nti neŋŋamba kumbe waliwo a few moments later oluvannyuma noganadde mu nkoko zange matugga ogenda mu nkoko nakimanya namanya nti sirinayo mukka mweru ate Kaweesa yasinza okunuma ku kipande kyakubye Nansana municipality Kaweesa abaana bano bajja kwavuwaza omu kuba NUP Nansana ate naye wa munda nnyo yaŋŋambye nti ebimu ku bikubya Kaweesa bye bipande ebingi yakubye ekipande babuuza ajjawa amajja yandibanga alimu olw'ensolima Kaweesa nno munaye mpozi nga temumumanyi bumanya taliimu state basajja bagagga famire ya Kaweesa ngagga taliimu state Kaweesa ayina ettaka ennabweru awo akolobozaako bukoloboza bwako wakuba nti ebyobufuzi tse calling anafuna mukisa ebyobufuzi abyagala bwagazi awulira nga omutima gwayagala kuweereza bantu be ate kati wano muba mutya lwa ssente ezo
bamubonga bo bamuti ate n'ekirala propaganda oli gwe wayogerako bamukuba propaganda ojjukira we yajjaawo tiyagasa avuze biki in fact gwe wenyini waŋŋamba nti ebimu ku nsobi gyakoze esooka kwe kufukamiza abasajja n'abakazi awo nti ekyo kyokka kigenze mu fayiro ye okuteeka ekitebe ku bunkenke kyeyamani wakakiiko k'ebyokulonda n'omwebasa ku ttayiro n'ekitengi kye nayina njogera ayogeza maanyi musajja wange Kaweesa naganze komanda Kaweesa enansana oye ebyo bakyabimanyi kati so eya nansana yeewedde Zambali agiina kati asigalire kunyiga amapeesa ave mu byekijega ebyo omanyi nabagamba nti muganda wange Nalukoola ajja kusigala mu paalamenti kubanga ye ekyokukola akimanya amapeesa aganyiga yateesa dda yateesa dda era omusango bajja guwoza ng'ekisanja kiggwako bamuwadde akantu ke ate mmwe mubimanyi oyogerako akati ni bw'okola bw'osirika information bw'ogijjayo kiki bw'aba gamba nti yateesa ntwale mu kkooti yateesa in which way okusigalayo omusala we kati gujja nabagamba bw'atayambala kijaketi ye Muzeeyi Museveni tamatalinga ku statement z'okola oba ogenze mu bantu n'okyamula n'ogamba agenda enkya atali tafaayo azilonga tukutte ku ntebe ye musajja yayambala ekikutiya yakyambala n'agende n'afuna beejenti abamuvuga ne bamutwala buno bu statement bwe bwanyiza Muzeeyi bwe yakolera ku paalamenti ng'amaze okulayira ekigedde byali bingi era ensonga ne bazirizoolovinga owekitiibwa Norbert Mao yamutwala so obiinako obukakafu ate nze nkugambye Nalukoola yagenda nasinkana General Museveni nga Norbert Mao yamututte ne bateeseganya ekyo kyaggwa naye lwakuba nti bannayuganda abakyamuukirira tebaagala bitegeera tetukyali ku leve eyo ekyamuukirira kati ani opposition omutuufu opposition omutuufu yeffe Baluwemba abakyasiiwuuse abakyasiiwuuse yeffe abaki abatuufu yeffe abatuufu bannaye ate ebintu bitiisa bino bakitte naye yagenda najjayo empapula bakitte namulabaawo nga nnumbira mu kavidiyo ng'agamba ki yenumbira musebo ojja kuddayo ketegereze kavidiyo ng'alumbiramu luswa ne ngaalaba nnono bwabalaata bakitte nga tamanyi kigenda baadiringa nabo tabamanyi naye kati yakitegedde bakitte so mu bufunze kaadi eno bali mu nteeseganya bebalinamu mulamwa bwebaagala bwe balina interest bagamba Seggona jangu nawe Walukaga jangu nenalabye abasajja kati wano ekyamalende kiri different wamulabye ekibuli omukulu wabagatta ali mu containing pressure mu bawagizi eyo kaadi eyinza omuleetera kaakati kankubuulire bw'atavaamu wano gundi Zahara Luyika bw'atavaamu wiiki eno na withdrawing mugenda kulaba wano bw'atavaamu wiiki eno na withdrawing omanya bw'atavaamu omanya Malende tagirina wiiki eno weggwerako nga Zahara tavuddeemu mu lukaano kulangirira wa wadda omanya Malende yeeyiye kubanga abantu bano bonna ababiri Zahara alina obuwagizi Malende alina obuwagizi Zahara alina bafuutu soja Malende alina bafuutu soja naye bafuutu soja abo bonna fuutu soja taba ku saidi yo nga tolipa kituufu bonna babalipa onfuna tulina okutegeera ebikonge ebireese Zahara Luyulika muleese era ebikyamulemezzaamu mu kikonge ky'emagere kati ebikonge ebyo ebyaleeta Zahara bye biri mu containing pressure mu bawagizi Malende bamusaleko lumu omutwe nga tategedde naye bagamba Malende essaawa zino mutuuza omugamba nti oba adde ku bweru C5 kansala pressure ne sukaali alinnye tasobola nakusobola
tasobola onfuna kati baagala bamusaleko omutwe kusawa esembayo wiiki esembayo oba to nomination nga talina wapapalira naye kati nze omanye ekisinga okunuma ate kuva Kampala abo omukyala yandibadde fiiti okukiikirira abantu b'e Kampala ye tali mu kibalo aliwa nakandi anti kakati ebyo tebabiraba era boogera baga tujja oba ne baba bakutuuza Luyirika ne Malende anti kakati ebyo tebabiraba naye ate bw'ogendereza nnyo oyo alina ensonga ze alina ensonga ze naye tumusuubira okuvaamu aleke butajja independent aliwa ye nakandi simanyi siwuliziganya naye nakoma kutuula naye ku radio wemwasinkana nawulira ebirowoozo bye naye mbiwulira naye nga mukyala mugezi naye bano tebaagala mugezi baba alina omukuba wano e Kampala Shamimu mugezi ate tebaagala abasingako mawulire Shamimu amawulire agayina Shamimu baba yamanyi obanyiga amapesa g'amawulire agayina Shamimu ne bwakolerwa obukolozi tutegera nti Shamimu akola oshegede kati awe wali problem Zahara Luyirika bw'atavaamu wano wiiki eno omanya kaadi si ya Malende ya Zahara kubanga alemezaamu sinali musubira kujja eno West Makindye anti kakati West Magundi mulyannyama gyali eyoyo kyaggwa dda musajja wange Alani Sewanyana nti addukira mu PFF wano namugamba statement Alani Sewanyana z'okola okimanyi bano abasajja tebabaagala ze yakolera ku kitebe luye lema zikola lwa out of excitement abasajja bamutega akataka okuwa Honorable Alani Sewanyana ticket it will be a miracle okujimuwa ebyamagero by'ebyamagero ebisembayo nti Yesu akomyewo kikigenda okugwewa Alani Sewanyana ne otherwise kyandibadde beta nnyo n'atateekayo mpapula expression of interest ze n'ataziteekayo n'agende wa musajja we Road Mayor yeyamuzimba mu byobufuzi agende kubanga Road Mayor bw'anajja okumusabira akalulu awo ajja teekawo impact ye lwaki mwerabira ba Godfather bamwe mu byobufuzi nanti bannabyafuzi abamu bamweraga balaba weebu kikute ng'agibukira mukwano nina genuine love nze era abantu bange bempangaala nabo bakimanyi nze bw'oba mukwano gwange emweso oba mukwano gwange tutuufu a friend is a friend era mba n'egyo emikwano egiri genuine egigamba nti tukkiriziganya naawe ku kino tetukkiriziganya naawe ku kino Naka kati bw'okola statement out of excitement n'ogamba nti card ebyobufuzi nsoga nti wali bayingira parliament nga bali independent bayitirivu baliyo nkaga mwenda kati zimba ground yo why eno Busiro East ngandaba betuyinza okugamba nti no batano b'omukulu bawanika nnyo magoora ku mikutu gyabwe Busiro East we wabadani we wali Segona walukaga Segona magoora n'abalala and the others anti kakati nabagamba wano nti abatufuga olwaleero abakulembera opposition tebabadde mu politics kituufu bw'oba obadde ogoberera politics w'eggwanga tebabadde mu bbo abalaba vidiyo eno olwaleero njagala mukola analysis Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu is a musician tosobola mujja mu kuyimba is a musician is not a politician ebyobufuzi tumukugirako bikugule kubitegeera era kati n'abali mu offices ezirina obuyinza abasinga kati abasinga betutandise olaba bapenetrating the likes of King Saha is a musician aba penetrating mu byobufuzi agenda kwesimbawo wasikinsa aliwo kinsa amaanyi gayinaawo gamanyi aba mutwalira enkoko embuzi biki amaanyi gayinaawo gamanyi ku kitebe yomo kubafuga nza bw'aba tasiimye kulya nkoko yo era agikugobya ate oba owedde oba owedde pozi yagenze naye South Africa eno gundi Canada oba ye yasigadde alaika yasigadde amaanyi gayinaawo gamanyi kakati abasinga bonna tebakyakiika era n'okukiika embuga kwakyukamu
onagenda era kati okulaba omukulu appointment olina gikolera nakawuka okulaba omukulu wakati omukulu yakyusaamu oluvannyuma lwa gundi okubeera nti bategedde tutegedde the way he operates. Tugende Busiro lwaki gundi ono omulaba ne Kandi Sseggona ow'ekitiibwa. Kandi Sseggona alina omukutu ogumu kwe yabadde n'agamba mbu ekibiina bwe kigaana selectinga Sseggona ne kigenda olaba alternative selectinga B nga Eweri nti kakati ow'ekitiibwa Sseggona tukirize tugaana alina pulaani B si mulalu si mujega Sseggona si mujega bino mu drive ekisooka is a senior politician aluddeyo mu parliament amanyi kituufu ekirala amanyi bwe bakwata abantu kituufu kati wano wonna Magoola gwali olabyeko Magoola ku political show yonna nedda ezimu bazimuyitako no zimuyitako n'agaana n'akonfaminga n'agaana okugenda Magoola is a businessman ovunye is a businessman si munnabyabufuzi yamanyi kimu business kanteekewo akawumbi n'akayiyiza eri kaveeyo ekigede era kati awo emmotoka zatandise okubeera nti ziyitinga nemmotoka obunamba obupya agaba mu mmotoka agaba mu mmotoka ajja nakuwa emmotoka nze nina omuyimbi omu gwe mmanyi Magoola gwe yawadde emmotoka muyimbi omu ow'amaanyi yamuwadde emmotoka Magoola ali layikire efuna tikiti eno ali layikire si layikire naye wabula yagirina yes Magoola kati osula otya Sseggona andi kakati mmwe bino ebyobukulembeze mu biraba bulabi ebimu mu birabe bulabi ebirala ffe tubaleetera analysis ekikubya Sseggona bagamba nti amalala gagayina bali tebaagala muntu abasussa malala bali bagayina naye tebaagala muntu akolaki agabasinga Sseggona ayina amalala ate agyewulira mugezi amateeka agategeera palamenti abaddeyo niwaba ali mu kakiiko ka Kosase akakumandinga nolabira ddala omuntu tekitegeera so kyekimukubya akayina nkitegeera era akategeera kati musajja wange Walukagga ye asigalawa mu mbeera eyo Walukagga nsympathizinga naye kitegedde nsympathizinga naye kubanga akubye ebivulu ebiwera ng'amanyi nti bw'anaayimba bajja kuyimirira naye bagimuwe naye bano abasajja ndaba nga batunudde wa Magoola addeyo kuba meeya anti kakati ekyo goyinza okimugamba yatunudde wano anti ajja kumaliriza zeeWMP akkirize oba agaane anti era kakati ne bamuwa kadira omulimu gw'olwedde gubaddewo gwa buyimbi ajja kuddayo asiba ebikaali akyalina ennyimba ezireeta abantu ate lwaki anti kati ate sitinze kusendeza ebyobufuzi eza ddiirudiiru ezaki okitegeera bw'olowooza kusendeyo ebyobufuzi omuzimu gukulinnya kati abadde meeya nga bw'olinnya mu byobufuzi n'osuubulayo emma n'oleetayo ka 40 feet okuva e China ne kakukolera amagoba mayitirivu oyinza okulowooza ku bizinesi endala bw'ate simanya tugenda kuwa miliyoni bbiri gy'otuyimbire ng'amafuta go distance mpanvu otukewo ekyange kyangaawo kati ow'ekitiibwa Kyagulanyi oyinza omuzza mu music tosobola era mwe mwabalowooza nti mumuleke ayimbe wali ye waayagala in fact ye okumugaana okuyimba wakolaki ekivulu kimu bw'aba bamugize bw'aba bamupangisiza miliyoni ndowooza nga 15 ku 2 ebweru ekuba kukkiriza tukkirize tugaane ayina numbers when it comes to music kituufu ayinza obutaba na music onfuna tayina music bw'omugeraageranya n'abaliwo kati kuba abaana bakubye kenza akubye globally
Aina hit ezisoba mu 3. Kenzo taziweza. Kenzo azirina hit ezisoba mu 3. Hit. Omanyike 5 ze. Nga hit songs. Omanyike 5 ze. Stamina. Bana chikuru. Nenga nze manyi. Taina hit ziweza. Kenzo alina stamina. Aina kapande. Kapande ki? Tolutegeera, toligoberera. Nati hit ino kubanga yakuba. Nga n'omwana omuto omutuka stamina ga. Balipira boda. Nayo hit. Ojita ya muzanyo. Hit ogimanyi luso. Yes. Kyenkugamba hit. Hit kabunda mawanga nedda hit. Agikube Nairobi olabe. Balipira boda. Ne hit ogimanyi. Kabunda mawanga. Tugende. Kakati. Ekira tubadde ku gundi wali lwaki tayagala fe abawolowooza nti bamuleka ayimbe fe twagala naye tabyagala kubanga wano waali afuna ekisooka n'ekitiibwa mwali abalala ntayagala kudda mabega waliwo ayagala okudda mabega onfuna era buli omu agenda mu maaso buli omu ayagala kolaki buli omu ayagala kugenda mu maaso era ne bakusanga ovuga emmotoka nga ovuga livansi bagamba tonapa unaddawa buli omu ayagala kugenda mu maaso ekisegedde kati luswa waŋŋamba naye ndowooza tugira tukirindako ekyo waŋŋamba okukomawo ne lisiti naye kati bw'obanga seggona ali mu eyo embeera ey'okubuusabuusa agirina tagiina ate ebintu biba byongera okweraliikiriza kati musajja wange ono wa musajja wange ali Makindi eyo bagita Makindi Ssaabagabo Serukenya talina na bamwesimbyewo kiki Serukenya like ebya Serukenya omanyi musumba pastor Serukenya pato wali gwatakola pastor avuga ambulance musawo ebyobufuzi okola buli kimu ekyokufuula ku ntiko sisuubira nti alina opponent yawo abalina naye tebalina maanyi abantu balina emikisa ku performance ye talina opponent bali awo kati tunya tugendeko ekibuli ekyali ekibuli ekya bingi ebyaliyo naye ekya mwami Kyagulanyi okumuyita situse bannabyabufuzi n'agano situsa Mpuuga ekintu ekyo kinayo kyakozesa Kyagulanyi ekisooka mubamanyi ebyobufuzi ekibuli oyinza okuba tokkanya na mwami Mpuuga ne ba allies be n'ekikola kya butiitiizi kikola kya butiitiizi ate kikola kyolaga empisa ezitali za mu bantu kubanga bw'oyimirira okwanjula abakulembeze ne bweweekwasa nti tomulabye bw'oba okola public speech ng'oaddressing abantu you look into the audience tegedde otunula mu audience n'olaba ne bw'oba ogenda bugenzi ku mukolo oba gwakuziika nga tebannakuyita kwogera osooka amaaso ne gakubeera abali okumpi kubanga lwaki agamba nti yalaba mwami Mpuuga nsi ye yagamba Katikkiro just yakozesa kigambo ng'omukugu bwali statement ya Katikkiro yali esindika sigino eri Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amumookinga yali amugamba sebo ne muganda wo Mathias Mpuuga naye waali awo bwe wawo tomwanjudde bangambye tomulabye oyinza okuba tomulabye yali akola ki tebakikulimba Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mmanyi obulungi era gwentegeera nti teyamulaba teri musajja asinga zalawo ku nsi kuno nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina zalawo ezalawo lino lyakolanga mu buyimbi anti kyekyo kyenkugambye kati olwaleero tulenya Museveni tetukkaanya naye naye Museveni alina statement zaakola n'olaba ng'ayanjudde abamuvuganya n'olaba ng'ayanjudde b'enemi be n'olaba ng'ayanjudde Amama Mbabazi n'olaba ng'ayanjudde Kizza Besigye n'olaba nga gundi amukozeeko kino n'olaba ekitegedde tekiggaana we muli in fact Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okwanjula Mpuuga it will be a milestone for him yakituufu baligamba omusajja ng'alimu ensa okitegedde omusajja alina ki naye kati ekyo kikulaga obukyayi
omutima omubi gw'olina against muganda munno. abula Ate ffe abanalizing ebintu bino biraga nti bino biri above $5,000,000. Kituufu. Kubanga teri atalya. Munsi kuno kikkirize teri atalya. Ate mu ggwanga Uganda omuntu ne bagamba waliwo engombe ga nti akuwa obuyinza. Aba akuwadde kulya teri atalya. Buli muntu mu kampani emwaliira. Wana yamalayo emyaka 2 mu parliament nakufuna gratuity ye milioni 3. Teri atalya. Tekiriyo. Era nze sikkiriziganya nabyo. Bannayuganda abali eyo mu abagoberera obugobereza olw'okuba nti abagobera tugiwa omuliro mu abakola ebyo. Naye nze ku ntegeera yange teri atakola ki. As we speak today, ababaka ba parliament wano we tujja wano bagenda funayo 10. Ngazaaki. Bwerinda sijja kunyonyola bazaaki. Naye bagenda funayo 10. Bagenda funayo 10. Naba bafaako nnyo. Intelligence yange bweti kyazze ku mmeeza. Nti bagenda bawa kati abumba mu batwalide mu ttulu baki. Oshaka buli omwalya okusinzira mu capacity mwakola ki? Mwali kituufu. Mwali. Ono okugamba nti ajja kwanjula ono kigenderere. Nonfunye? Kubanga ono okugamba nti buli mbaka wa parliament wali ayimirire. Oli kati ayina ekitiibwa ekyenjawulo mwali. Ni Joyce Bagati yamwogedde wadde yadde ayimirire. Ekigede ayina ekitiibwa mwakola ki? Ni musajja ono nga muzibu. Mwali. Onfunye? Lero so kimanyi mwali okane muddu. Kakati nze okulaba ebikolwa ng'ebyo era nfunamu okutya. Ne ngamba Luwemba senga abasajja bano bakwata obuyinza nga bwe twagala ffenna Bannayuganda kye twagala. Luwemba bayinza tuyisa tuti. Tuyinza obutava mu makomera. Mufuluma. Abasinga tufuluma. Batutta. Afuluma n'otuuka muno obuvaamu. Kati ddala okulinda kukuttibwa omusajja ng'oyo oyinza omwagaliza obukulembeze. Kubanga Bannayuganda twagala enkyukakyuka. Naye ani gwe tuwa obukulembeze? Mwai Museveni is ready for transition. But the answer is who? Ani ayina obukwata. Ani gwembulekera? Is who? Surprisingly tusobola okubeera wano ng'omuntu gwe tulaba mu public domain Mwai Museveni gwatulaga General Muhoozi yajja okubeera nti anwanira entalo zange nga in fact si yaliwo. Sigo bateeseteese. Kituufu. Nga si yajja obukwata. Tusobola okulaba wano enkeera nga tulaba gundi Private Luhami as the President of the Republic of Uganda. Kituufu. Tusobola okukeera enkya ku makyanga lwabwe nga ddagala yakikwata teyali jeno ddagala. Nagamba nti Bannayuganda bamaze for all along bagamba nti twawamba buwambi obuyinza budde mu bantu biki nimakere ncha kumacha NRM n'enfrontinga civilian. Kituufu. Nakubira saluti. Nakwata obuyinza. Ate eggwanga ne ligenda maaso. Onfuna? So kati nga abakulembeze ab'enjawulo. Kyovola sikkanya na kyatuuse kuwa ekitiibwa Nyanzi. Ekyokumugoba. Ekyo Munyanzi yaguddemu ambush. Bani bateka ambush ezo mu constituency. Anti kakati olina otegeera abantu b'ovuganya nabo. Abantu bekawe baleka tebazannya. Bana bavuganya. Yaguddemu ambush. Yabadde kana katalekebwa isi wano nga kubitaala. Kubona katalekebwa isi. Akomunda. Ne bamutwala 10. Bamututte. N'ebipande ne babimenyaamenya. Nenavaayo sekanjako emikutu gino gye tujjako oluusi okusomesa sifa abategeere nnyo naye at least ku information gye tulina mu piikingamba abantu. Navaayo ne mbagamba nti omukulembeze yenna nze luusi sisobola kugenda ku gurawundi nga sikozeewo diligence. Kituufu. Onosooka n'okanyugayo abantu. Nti wendaga wali watya. Yamaze gagenda bugenzi. Yamaze gagenda bugenzi. Mwami Nyanzi otuuse okulya obutwa. Kituufu. Onosooka n'osindikayo abantu ofuna information. Sindikawo tiimu yo. Egwewo Mwami Museveni nga agenda mu kifo. SFC esaasaana ne UPDF ne bakola kye tuyita deployment. Ne bamanya ekitundu kino kiri safe eri omukulembeze w'eggwanga. Otegedde? Era Mwami Museveni ekitundu mwata deploy nze tajjaayo mutwe. Atasobola. Mu bbanga. In fact bw'aba agenda wala nnyo. Ba deploying a week in number before.
okugendako. Mwami Museveni wanajjirayo omutwe kiba ku gundi kiba mu mitendera. Kiba kyayise mu kwekennenyezebwa. Anasikana bana abalimi boola bakuba buloka buli kimu kiba kiteekete. Kiba kiteekete. Tamala. Era yabambi bawoza mu Museveni asanga abantu abalima tekisoboka. Tamala. Kati mwami Nyanzi ekyakututte eyo. Nyinza okubasikkiriziganya naawe mu byabufuzi. Naawe nkuwagira oyingire kuba ffenna golo sente. Bwekiri. Buli omu walwanira kuyingira. Bannayuganda abali eyo bo abalira okuba nti bali mu mbeera eno. Excitement. Mwe mubitegeera buli omu ateekateekera famire ye. Owekitiibwa Chairman Nyanzi ateekerateekera bakyakihiiru. Bwekiri. Ekigede. Era kyakihiiru gyali eyo naye musanyufu ayagala ddadi wayingire. Ofuna? Kakati owekitiibwa Nyanzi oba alina gulawundi oba tagirina bajja kugimukolera mu mbeera yonna. Ne bwe kiba kyetaagisa wakitiibwa Kyagulanyi Ssentamu kutambulira muwanda we oba mu bokisa akolere munne gulawundi abantu bamulabe nga bwe yakuula ekyo kyokka kiweese Nyanzi ajja kikola. Yes. Ne bwe kiba kimwetaagisa kuyingira mizikiti ajja giyingira. Ne Kagabe Makerezia ajja gayingira. Yes. So awo tuli kati. Awo tuli Mwami Sekandi. Ne kati bana abakuba Nyanzi bamukuba byali yonse tetukwagala oba bano ba opponent bapanga aba. Ne bwe baba opponent nga bamufulumya. Ekyo tekikujjaako decision yasalawo yafeebwawo dda kuba ye Nyanzi agirina. Nyanzi agirina. Kakati golaba alwanirira bano balala bayingire olumuganda we yamukuza. Adisi agamba gwa nayo baba. Baba yiyo gwa nayo. Nze njabanje kuwa. Sagala wekwase. Kubate ne mukikawe nyini era naye abagenda kusanga obuzibu bwanjawulo mukulu wo omumotya kali. Wanga bisera bijjatuka nga yavaako ku byobufuzi batakyaliko. Batandika okugenda muziri ezo biraba mandwa. Emandwa ekulinnya. Yalinya Dr. Kizza Besigye n'akalakata bina. Kati yamuvaako. Kati eri kuwa ekitiibwa Kyagulanyi. Naye ebikolwa ekitiibwa Kyagulanyi byatandise okukola emandwa tezibyagala. Zijja kunyiiga. Ajja tuuka ekiseera ayite ku Gayaza Road okwo kwe yali ayita ng'afuna abantu naye ng'ayitako nga muntu wa bulijjo. Bwekiri. Kyo nange nkakasa kijja kubeerawo ekyo. Nga muntu wa bulijjo. Ne mwe abamu abagobera ebifuzi bye temukola ki? Temubimanyi. Kubanga statement zonna azoogedde azimazeeyo. Ne Pacho owo ebya kadi alaka yabivuddeko mukozi wattu. Abadde takyajjawo wano. Abadde naye ali mu lukano lwa kadi. Kansala. Naye yagenze okutuuka eringa ekyamazima ekibalo takiriimu. Ne bamuwa information ekibalo tokiriimu. Ayaleeta gwe bagenda obwa kadi wano munene wali. Kati yatuuzizza. Pacho lwaki tajja ku independent? Tajja sobola. Abamu tebalina maanyi. Bagala bali abawa. Ate ekirala abalala batya. Bagamba lwaki embanzi gya independent biki batya. Lusa tugenda ku maono leero. Neyanziza Matiya Sekanjako. Njagala okutumirako ku mukwano gwange Thomas Bagonza. Thomas Bagonza mbuzeeko Kawempe South ate era yo omwogezi wa NPP. Mwogezi wa NPP. Ekibiina ekijja ebimu ku bibiina ebyakatondwawo. National. Bakita National Peasants Party. Tubagaliza birungi byerere. Bongera okutambuza. Bagonza ground. Bagonza Kawempe agitegeera. Kawempe. Ate in fact ku bantu abamu banna Kawempe benda babali mu line y'okulondebwa Bagonza mwali. Era tomubuusa maaso. Ate yagenda n'afuna n'ekibiina kinakawonera akatuufu. NPP ina kabonero kepeni. Akakabondo Bagonza kati ng'omwogezi alina okabrandinga okwogerera mu njogerere ey'ekitalo. Nze nkutadde wano. Kale muganda wange. Wano wadosinzira okubeera ng'otulaba ne Luswa Luwemba Muhammad tukomye wano. Tujja kutandikira awo akuuma atakumira mpeera.